Yes. Terebu. Mugamu cha mwena abanyumiro olugamba lwa Ed 256 mumbu wano ku ABS TV ku muzeberozo kansubiri mu ali bulungi nnyo mbiri nze nabagamba tuli wenzi ja wano mumbu mbamba twalaganya buterebu nnyo nga tuyiri babiri mbiri tuba tugenda straight mu lugambo lunako lwaleero sigenda kulandaga nnyo na bigambo katugende kugana amawulire agaliwe saazi no buli omuga alindiridde nga twakamala guli ogwa the 7 years esawa zino kati tulina omulala gwe tugenda ku munange togera lunako lwaleero Julie Angume omukyalo oyo wakati tugenda kulijja kulirya Julie Angume omukyala w'omugenzi Martin Angume munange olunaku lugenda kubanga lwa Thursday no olwakuna luno munange bagenda kubanga bamwanjula mubadde mugamanyago ge mawulire saaza agaliwo agali mu campus kugamba buli wotambula wona Angume obuli Angume naye abaana naye simanyi musajja kyono ebintu banna ebitabuse mu kibuga Kampala olunaku lwakuna bagenda kubanga banjula nga Julie Angume ayanjula omusajja we musajja ki mwena mugalindirire gagenda kubeera straight forward nnyo olunaku tugenda kulya mukyere tulya amatooke omukyala otwamutuukidde ne tumubuuza ki ekigenda kubanga gundi meeting says abadde zakagwa kwigamba nga buli kimu kiri steady boat bagende bayagambe tagenda kufuna wantu simanyi mbunze mpangisa bupangisa ebigenda okubavira mata okutunda zimotoka nga sazo tubulira mbwale abatandise okutunda motoka saga kulandaga nnyo tugendeko mu ka video ako tukalabeko aka Julie Angume nga akakasa abantu so nebaza mukama andazeeka akaseera kati nina abanjagala omanyi waliwo okusuubiza ne batatuukiriza bonna abasenga batuukiriza kozi omukolo guliko wa omukolo guli kibuga ewaffe Kisozi yekugenda okubeera ennaku z'omwezi nga 12 abasinga bakolera emikolo bamala pangisa bifo gwe tewapangisiza kifo waka we wasinga era emikisa gye giva omwami bw'aba kututa ogenda n'abaana baffe of course ddala taata yasenga taata ayagala buli mwana yenna kati bwangobya bano aba tetujja kuwangaala wajjanga tayagala abaana love mye bijja kuba bikomyawo yes ate we tuba tuvuddeko tugenda straight awo igavudde wa Julie Angume twabadde tuli amuna entambula byange kamera za ABS ate nga zigwa ku mwana muwala gwe bayita kirungi Janati oba Janet oba Janati omukyalo ono kigambibwa nti yagenda okubeera gundi babita metroni abalabirizi kwegamba afaayo nnyo ku mugole akagundi akamugudde mu liiso n'akajjako buli kibiki yagenda okuba akola ki n'omukyalo n'abuuziddwa ebibuuzo eby'enjawulo ennyo nga tugamba mumanye bagundi ba metroni bano batera nnyo okutwala abasajja b'abannaabwe era abasinga kigamba be bamanya abasajja abo ennyo okusinga ne basenga mukyalo ono naye yabaddeko n'ebintu byatubuulidde ebyenjawulo munange musajja naye simanyi nange namulabidde wano naye musajja mulungi nnyo nga tulaba amwogerayogerako ebirungi ennyo tutategeera kiki ekigenda mu maaso n'omukyalo ono munange kirungi naye katugendeko straight naye tulabe ku mawulire ago tulabe yayogedde atya ku bagole muganda wange mukwano wange for a long time tubadde tukisabira naye mukama atukoze batera okugamba nti ba metro naabo babamanyi nnyo omwami kitegeeza nti naawe omwami oyinza okuba gwe wamuleeta nedda omwami sinze namuleeta nze omumanyi kati naye nga Julie amaze omundaga nga sinze namuleeta ate n'ekirala gw'oli metroni otegesa otya omugole wo okulabika nti agenda n'empisa kozi metroni yabeeranga senga ow'okubiri omugole wange first of all Julie wampisa okuva ewaabwe bazadde baba bamukuza mpisa ze sizirina mbuzibu bonna ensonga lwaki mbadde ntambula naye empisa zirina
so twongeramu bwongezi ne tukwongera kuterezaamu naye olwedde tusaze. Metron anaaba ow'olunaku olwo alina okuba nga mufumbo ng'ate amanyi ekintu obufumbo kyeki. Olina omwami olina abaana. Nina omwami nina abaana lwakubanga sinnakola mukolo Jimmy gwakoze naye nga gutya. Yes, tuba tuvuddeyo ko tugendako straight wali ewa Sophie Gombya mukulembeze oba president wa gundi w'enguliko Sophie Gombya. Mukulembeze w'enguliko oba omukulembeze w'abayimbi bonna mu Uganda, ye president w'abayimbi bonna mu Uganda omukyala Sophie Gombya. Twamubuuzizaako ebibuuzo tugamba tubulira waliwo meeting egenda okubeerayo ya mukulembeze agenda ku meeting abayimbi, so kiki ekigenda mu maaso kati nga gwe kiki okimanyiko? Omukyala n'avaayo kwegamba natangaaza ku kintu kino ffe tubadde tumanyi n'atugamba nti nedda si nti buli muyimbi agenda kola ki agenda kubiirayo, naye waliwo abayimbi selected individuals oba selected artists abagenda okubeera nga bagendayo. Si bayimbi bokka nti olwokuba no Bebe Cool mukubi waraga simanyi biki yabagambye ba artists, meaning nti ne bano baba bakuba bifaananyi abakuba ebifaananyi ki nabo balina okukola ki balina okubiirayo. Ne tumubuuza naye tubuulireko katoolo gundi ono omuyimbi waffe ono yakuyimbira akasukaali keeku kyo kiri kitya naye agenda kubeera agamba oyo simanyi naye wetula mu butuufu wabanga naye afulumidde ku liisi egenda okubeerayo mu butuufu naye n'okola ki alina okubeera kuba muyimbi. Kasooke tugendeko ewa Sophie Gombya atubule biki byatugamba. Tegekebwa Ministry ya Culture Honorable Kusibutuzo nga yatukulidde nti abantu 5 bagenda kuva mu all domains ezikola arts, mulimu abawandiisi, abapenso, abafilm, abadrama, biki bonna bagenda kubeeramu, so si abayimbi bokka nga bwe kiri kati ku ssaawa zino kikutereeza nti si bayimbi wabula bonna bacontributinga ku culture. Era bw'anaaba ku abo kubanga liisi yaffe eri confidential tetubagenda babuulira ani agenda, naye bw'anaaba akwera ng'alondeddwa ajja kugenda girina era nga bwe nkugambye it is confidential. Yes, ate eyo tuba tuvuddeyo ewa Sophie Gombya munange tugendako wali ku gundi waliwo omukyalo nakakande tubadde tukwegamba tumusabira nnyo nga ono bamuyita nakande Oliver tuba tumusabira nnyo tugamba omwana ono singa Mukama ayamba yaba aleeta ekintu kyaffe ekintu kya Miss World neera kikomewo wa Uganda. Naye munayo twogerera ekintu kyono kyawedde mu top 20 beauty pageants munayo omukyala gwe bayita Zozibini Tunzi nga mugundi mu South Africa. Omukyalo no munayo togera onaku lwalero ye Miss World. Tuzze tubabuulira gundi Miss World gundi kati bali mu top 10 bali mu top 20 100 bisamanyi bikoze bitya naye munayo kintu kyawedde jukira nti empaka zino zabadde wali mu gundi gye bayita Tyler Perry Studios nga ziri wali mu gundi mu Atlanta empaka we zabadde naye wetwogerera omukyalo ono yawangudde munnange yamakinze statement mu bintu egamba yalise statement egamba nti tonight a door was open tolwalero omulyango guguddwawo mu abo abantu abamanyikiddwa ennyo kino ekintu kintuuseeko mbadde sikisuubira nze yali akawala akato nga tunuulira abantu bano bebayita ba Miss World bakikola batya naye ndi very happy nnyo ate mpeseza ensi yange ekitiibwa okulaba nti olwaleero kati nze Miss World mu bantu bonna be tubaddeko naye ate teyakomye okwo ate neyebaza ne banne munnaye babadde mu mpaka agamba munnange mukikubye amazima mukikubye ate ffe waffe nakakande munnange ye teyalabiseeko mu bantu ababadde kumpi awo naye kyonna gye kiri munnange zino mpaka abantu omu awangula abalala ne bakola ki ne bakwebera naye kyonna gye kiri kyekyo so omukyalo ono yawangudde munnaye kati ye Miss World ono South Africa omwana mulungi nnyo ebyaddala naye kiki ekyamuwangusizza one nti balina ekyavuddeko nawangula nti batunuulira intelligence y'omuntu amagezi go
how intelligent are you ne batunulira reasoning ne batunulira ebintu ebyenjawulo ebyoza okola naye ng'omukyalo no abadde nnyo nga ali best mu gundi mu kulwanirira eddembe ly'abana abantu bano abatulugunyizibwa naddala abakyala ennyo so kirabika ekyo kyekimu ku bintu ebyavuddeko n'akola ki n'awangula ekintu nga batunula gwegamba awa reasoning eziri genuine eziri fine nga giri waffe okuweebwa ki ekintu kino omukyalo ono alina hisole mungi nnyo nja kubanga mbamuleetera wano olunaku lumu mubulire yaani amanya g'amatuufu simanyi azaalibwa ddi wa myaka emeka ekyo naye kasooke tugende tulabe ku vidiyo eno eyaviiriddeko omuwala ono okuwangula ekintu kino